kyensuubira nze kulwanyi nga Sadiiki omuzigo okuloboza guno we gwajja era nali namulabulako dda abadde ateranya okutunda ssente ng'abeera nazo bukadde 6 bukadde 10 omanya ebyekyalo era lumu nawalirizibwa yatunda ettaka nemugatala bajja kutta bakimubeera ne ssente kuba risiki kubeera ne kaasi nemuga batugula akawunti mu banka netugenda mu banka netugigulawo naye simanyi oba badde adipositingako batadipositingako muzeeyi mu ntiisa empitivu gye bamutiddemu era kituwadde ku kitundu kuno tekubangako kikanga bakifaanana bwekiti nti batemudde omuntu kuno ku kitundu kino kyekintu ekisoose ku kitundu tubadde tubeeraba ku TV naye kyantiisa nnyo tetumanyi kiki kiviiriddeko muzeeyi mutta. Zibadde ziwera ssaawa nga 2 n'eddakiika 5 nga mu 5 badde eri waka waggulu nenfuna essimu ne baŋŋamba nti muzeeyi Katongole abazigu bamuyingiridde ne bamutemula naye nga nkubidde essimu tambulidde oba afudde oba tannafa ngezezzaako okudduka okujja nsange oba nsobola okutaasa ku bulamu bwa muzeeyi wange naye kyembi nsanze kamaze okuggwamu nsanze abantu nga bakuŋŋaanye bonna ng'agaba bamuse afudde. Singa Mukama anatukwatirako ne tufuna omuntu atuusiza ku muzeeyi waffe ekintu kino tujja kusaba Katonda kuba muzeeyi tasobola kudda naye ate ku lwa Katonda n'ensi yaffe tusuubira ntusobola okuzuula omutemu oyo na poliisi etuyambe. Abantu bano si kyangu kyakuteebereza kiki kye balanze muzeeyi badde ndika nange omwana nannona maama taata afudde ndikirawo era nsanze bamuzze.